Ndi walwa malina babitadde wano kukuba. ALMAGIC production. Wangambye gwani siba mama ye walwachi walwayo nyo nawe nalwawo nyo kukusanga sandisanze bafere mama Katonda kumpadde zone zange zirye gwele yati ngenda kwaba ne Mungu afata habari Ebintu mwani badde mwana mulowooza nandigaaniddewo gwe saba tokubawo TV yange bwotyo ebyo byatika nze sibitegeera nabbibo omuntu mumuwe notisi mugambe tukwetaaga essimu zange zibaddeko mukwata bukwasi bintu byange ne mbikwata ne mutandika okusoma nga byonna mubireeta mbikuba enfuufu yonna ebikuba mubikwate bulungi kuba temwampadde notice ebipapula leero lwe musombe ebintu byonna mubitadde wali kati senga ebintu byange babibba ate ne mwami LWASA yessimu yeeri Bitegera bino eno loni yagiryadde Mwana kasonga temumanyi how these things are expensive mujja muzunga n'ebipapula. When did you give us notice? Yeno loni mwami LWASA yagiryadde omuntu tebamuwa notice zino zonna sente nga mwami LWASA yazikozesa kuki ye mwami LWASA adiriddawo Sabuterere kusanyirira bulungi ono kiterere kibenga kirabika bulungi kikuze nze LWASA bona kubona ndabika bulungi bintuukako bino byonna nga ye mwami LWASA ali. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. The number you have dialed is currently amaze nakutaliwo era bino bibeerawo nga taliiwo ye aliwa gwe bino byokola ngenda kusitula nkuteeke wobadde tolowoozangako kubeera. I'm going to lift you up. naye aganya enkuba n'emala ejja n'ekuba ebintu byange bino wano mujja kundaba mmwe simanya mweyita baani mno simanya ntone byani mujja kuntegeera. You don't do that. Omuntu ne bw'oba mubanja si kibi. Hello? Mulamu naki? Yebaleko nnyabo. Muli bulungi. Siri bulungi n'akatono mulamu. Owalabyeko ku mwami LWASA. Abasajja bazze wano ne batandika okusuula ebintu wabweru byonna babitadde wabweru mu kkubo. Mwami LWASA simulaba. Essimu ze zombi nzikubye teziriiko. Mulamu ebintu bisabedde ndi wano ndi wamu. Ndi wamu
babitadde wano ku kkubo. Wulira ali malaba. Tayogera ng'ava ewaka, tayogera. You a good guy. You are a good guy. Binani yabikurigiriza ngo bimanyi nnyo. Kozi wamwambi yakala kuvuga motoka ki? Siri bulungi mwami Stecia, naye mbadde njagala kumwami lwasa oba omanyi waali. Esebo. Tonamulabako. Kale sebo. Hello Ben. Yebaleko mukwano. Onkanaga mukwano gwaliriddawo. Lwasa. Ewakatayira? Olowooza ayinza okuba nga waali leero. Kubanga mwetaaga bambi kyamangu mangu. Ekitegeeza bwe ngendawo kati nnyinza okumusanga. Kale Ben, thank you so much. Kantuukewo ndabe. Ye ne bino ebigatto byo biriwa byonna bye bituletedde n'obuzibu byonna abireka wano. Sebichi bonna n'abiteeka okwo. Njagala onyigenyuko ku byenyayo. Wasinga okuluma. Ebintu nabyo kambi bikkeko si kumanga enkuba ebisangira wano. Bonna bonna obutto bwakutoba. Era eno TV yange. Bamala bakanyiko batayatise na screen munda najijja Saudi. Bamala gasomba nga bwe baagala. Kale mbadde mbuuza ku mwami Lwasa. Mwami Lwasa zatya? Saloni y'abakazi. Si y'abasajja mpozi mugenzeeko eyo mu maaso. Oyinza omusa, simanyi oyinza obuuza. Kale banyawo. Abadde atubuuza mwami Lwasa ya mumumanyi saluni asaba wanalabawo abasala enviiri z'abasala ate wano waliwo bakyala kasira bankona asala mirundi basajja agenzeeyo. Nange nkulamusiza nnyo. Mbuuza ku mwami Lwasa. Lwasa wano tetulina omwami gwe bayita Lwasa.
Yakubi. Buuzako bubuuza mwami Lwasa. Wano. Singirangako mwami Lwasa naye ddaka mukakeeyo. Saidi wa? Eyo waggulu eyo. Waliwo omwami okya yakasenge eyo. Waggulu eyo waliwo Saidi eno waggulu. Wano nyambukire wano? Wow. Kaka. Wano. Naweza wiki ngazi. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.